abasajja abo abazungu bayagala bakwata sente ne bazuwa be bayita ba psychologists ne bagamba abaddugavu bano engeri gye bava mu buddu engeri gye tubakozeeko ebikolobero ebingi bwe tunaaba tumaze okubawa emancipation nga babivuddemu bagenda kubeera abantu bazibu nnyo okusooka bamaze ofuna skills ekyokubiri buli kimu kye tukola bakitegedde ne bakiyiga so bagenda tubeerera bazibu tukoze tutyo bateminga basigale nga balowooza nga abaddugavu omulimu ogwo bagukwasa ttiimu njajji bamenyera nga tukoze sheeyo naye gamba bamenyereko omukyala bali bamuyita Sarah Payne omukyala oyo kye yakola yabagamba tugenda kukozesa mmere batya okusetinga mindset y'abaddugavu n'agamba nti abaddugavu gye tubakuŋŋaanyiriza yonna ne mu bifo gye bagenda okubeera temubaganya ggula mmere mubaweeyo abwereere kati ne batandika mu campus eyo gye baali okutwalayo emmere naye mu bifo gye baali bawangaliranga emmere babawa ya bwereere naye nga babawa ekika kitya kimu bwe batwala kawunga bijanjaalo muwogo lumonde nyama matooke ne bakikolera ebbanga kumpi lya myaka 2 programu eyo yali stretchinga ng'ebbanga yina kuba ddene bwe baamala omukyala n'abagamba nti mu bazungu mubateeke temubaganya kubawa mmere ya bwereere ate ne gye mubawa variety era mu community y'abazungu eyo yewaasibuka kye tuyita full course meal ebeerako oko kasupu kosooka okuwuuta n'ojja n'ogenda ku main course n'olya ku lyenvu n'olya ku bibala n'omala n'odda ku mmere eno gye tuyise main course onfuna bulungi nnyo kaakati kano ngenda kakubuulira lwaki mindset awo weyafiire yafa abaddugavu era mulimu abantu abaddugavu bye bakola n'otasaanye banenya ekisooka omusajja avuga Range Rover okulemera kulumbe nga tannalya ekyo ne kimulemezaawo n'agaana ovaawo kabe kasinge n'alwana n'okulwana ne bamuyiira supu era abo babalinnya nnyo mu maviivi naye ng'alemedde mu layini ng'agayagala kulya kawunga na bijanjaalo byasobola okuggula mu ttani eyo mindset y'abaddugavu nti bw'aba talidde gy'agenze tekyetaaga kubanga yasonze oba awadde amabugo naye ajja kulinda emmere oyo ye muddugavu kati sala yagenda okumaliriza ng'ekimindset kyaffe emmere ekitaataaganyiza era tetwasukkawaawo bakozesa mmere ne batuwa mindset nti omuddugavu bw'omuwa emmere ayinza n'okukola akuvaako nagamba ebyokukola mbivuddeko kasita nsobola okulya n'enkola ki nenywa era mwegendereza abantu be mujja mu byalo ne mubaleeta mu bibuga ng'omuwa n'alya n'anywa emirimu gye bakola tebagiwangaalako bamutagazaamu ebiri naga ati kasita nsobola okulya n'ennywa abaddugavu ani abagamba obulamu kulya na kunywa kisukkawo awo extra digest mugoba nsooka kwe tuli Ibrahim Kasage manya gange